Yes, omulabi wa Nurdin Ntege ne Megatron Media wasuze otya wasiibye otya? Tukomyewo ate n'ekitundu kyaffe ekirala nga nze Nurdin Ntege okutuusaako puroguramu eno. Kaakati waliwo olutalo olwabaluseewo wakati wa omukulu MC Cats n'omwana omuwala Sheilah Gashumba. Sheilah Gashumba ono amanyi ba socialite mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala n'owabweru waakyo ye muwala oyo yayingira industry ng'ayise ku TV kuba yatandika ne T-Nation ku NTV ng'omwana omuto akola ebintu by'abateens abato najja ng'atambula mu ranks okumaliriza ng'agenza ate waggulu ku After 5 that is NBS n'akola ne omukulu ono MC Cats. Naye teweerabira nti MC Cats n'omwana Sheilah Gashumba balina ebyafaayo bingi nnyo. Buli omu amanyi munne. Mu kumanya munne nkuwadde T-Nation by then nga MC Cats ate alina byakola ku NTV eby'omusajja omukulu ate ng'ono omwana muto Sheilah Gashumba. Bakoze buli omu nga bw'okozesa ofiisi ye. Sheilah Gashumba n'afuna ddiiru ze z'akoze agenza okumaliriza nga y'omu ku bantu abalina nights ezisinga okukola ssente mu kibuga Kampala nga bw'ona ogenda Kololo mpulira waliyo amabaalo bagita Alu omwana oyo ahostingawo night emu naye bw'obuuza ababeerawo bakugamba night eyo omuntu ayinza okuggyawo miliyoni ennyingi nandigaye miliyoni 5 10 oba mmeka naye just know those nights is making us some big money for the people ba hosts oba bannannyinizo bwe bavaawo awo ng'abantu bwe bakola ne bakola. Sheilah Gashumba gye yafubutuse n'agamba nti naye omusajja ono gwe nasanga ku TV ng'akola atuuse wano waatuuse paka kati MC Cats okyali ku TV. Kyendowooza nti it was uncalled for Sheilah Gashumba to attack MC Cats. But do not forget nti not once not twice MC Cats azze ateekayo concerts ezigamba nti ye awummudde endongo awummudde okwemusiyinga awummula leero wiiki eddako omusanga ate akola ki MCinga byonna nga bimaze okubaawo ne MC Cats n'amuddiza omuliro nti gwe otunenya okuba nga tukyali ku TV lwakuba weetunda gy'ojja ssente tumanyiyo bingi nga bw'obiwulidde gwolowooza ani mutuufu. Neegatiddwako ttiimu kabiriiti ekulembeddwamu Mozeda Megatron Jenny Namukasa ne Ganja ono naye eri ku ttiimu eno kabiriiti naye nga byonna bigenda mu maaso wakati w'okusika omuguwa ani mutuufu. Sheilah agamba nti omukulu ono yandyezudde n'abaako kyakola eky'amaanyi fo ky'okuba nga osangibwa for example mu mabaala osaba ono akuweeyo emitwalo 2 ono njagala fiizi nti awo wandibadde wavaawo MC Cats nakusanga mu kintu bwe kiba nga tekikola wandibadde okivaamu n'okola omulimu omulala okuze. Then MC Cats agamba nti emirimu gy'okola egikulowooza nti ofunye ssente mirala ate zigisobola kukola kyekikyankipingidde ku TV. So gwe nga omuntu obiraba otya? Ani mutuufu ani mukyamu? Kankukwase ttiimu nze Nurdin Ntege Mozeka akutwale maaso ne Jenny Namukasa saako n'omulangira Ganja.
Ochali ku Radio 4 ensunsuzi the weekend pala pase nayenga nyongero kutumirako ganja yingiddewo naye yenna azze ngali kwene ngombo ekubo munaku techa emaze necha leero nekirala waliwo enjogera gyenzudde nti yakinaku nyera mulekerawo gikozesa aguze emmotoka tanazimba ebyo munnange obyogera ngombo mbinyo so mumbeera ezifaananako bwezi tumulekerawo okwogera ebigambo ebifaananako akwegumya nno buli wobula ssente ng'ogamba simanyi bannaye naye nze nandisuubidde nti buli muntu yandyevuzeekoko naddala mu tayimu ng'eno enyuma nnyo mumusana n'oteekako mbumboza zalowooza ku polotize enkuba nga ndi ku booda omusajja nvuga emuwa amateeka bw'ovugamu empoli eba tekuba nnyo naye wavuga nga mbalambale nga bolowooza ne ku polotizo nejo eziri otwambala waiti otuuka ekiseera ng'ebigero bikikyananza bw'otuuka mazzi n'obiwanika abanga atwala sekoko abeeranga alina sekoko wenna olambadde obugere kati bwe mugwa obutaayi n'amala akuba hampu obulungi oluwulira ng'ebigere biriwo ebiti ekuba budde bubi kati ate enkuba eyo ekuba nnyo mu bwenyi kati waliwo bano abayina enfumo ekukuba n'onyulira jeni ayina nkompo naye sooka tweyongeddeyo tugenda sooka tugendeko ewa muganda waffe MC Cuts Katamba tusooke Sheilah tulyoke tudde ku Cuts kubanga kikola nnyo amakulu twandisoose omukulu Katamba bonna weebali anti statement za Cuts ziva ku za Sheilah eja Sheilah yavuddeyo n'agamba abaana abawala abakabira abasajja yo chip Grace Kani yali mukulu ku Prince Omar n'atenda sente mbonsa 4 points ahama n'ebiki Katamba n'avaayo n'amwambalira mbu yeetunda ate bw'aba agambye bali bakolanga bonna waba agambye ne mama statement eyo andi kati bw'onyigiriza nnyo nnyindo gireeta omusaayi Katamba mutuufu ne statement mwana yeetunda andi kati yabyo kati oba byebino ebya Bobi Wine yayogera kati bino byabirina yemwe muyinako ebyama ate oyo si gwe gusoose okwetwala ojjukira n'omulundi gwe basooka gwa botiki simanyi oyina ka botiki ate ebiseera ebyo nga bakola na bonna ate bakola na bonna ate ekirala nti ennaku zino bagamba awali omugenge tofunyizaawo kati Sheilah agenda n'afunyiza engalo awali Cuts anti yamugambye mbwe emyaka Cuts gyaliko singa takola off eyo show abatalina gikola because naye Sheilah has a point by the way nze response ya Cuts eyanyumidde yagambye bannange ku myaka gye ndiko gamba nti nina okubanga mpumudde nina family ey'okulabirira ompitanga gwe agenda neyerenga nze sina omwana yayogera naye omwana oyo tasobola bbanga yeerenga kisoboka oli amugambe oba yamugulako Katamba alina sente zigula ekisambi ekyeru Katamba talina sente zigula kisambi kyeru omuntu bw'avaawo n'alumiriza Jeni nti alenga naddala nga musajja omukazi oyinza okidawutinga munnanga ayinza okuba nga yamuguzaako ak'ebbiri naye nze simanyi lwaki Sheilah ayingira banne nti simanya emyaka egyo tegigula buli muntu alina opinion nze nange nizo okusaidingamu ne Sheilah a bit Cuts emyaka gy'aliko emeka asobola bbanga kati bamwebuuzaako omuntu atanatuuka nga takyakola entertainment shows bwe zityo myaka ana omuntu wabeerera productive mu media mwomwagalira abantu babagobe kati olaba obuzibwe tulina obuzibu bw'amaanyi ggwanga erya Uganda bano abantu bonna abacritique oba abakozi b'okuredio oba ab'okuma TV bano abato balooza nti abakulu balina kuvaawo nabo shininga kati olaba radio za gundi otulira gundi radio z'ebweru kati otulaba Ryan Seacrest ajja n'akola countdown n'akola
nakola list ya nyimbe zisinga najja nakola olugambo bakulu bali myaka 7 ngachabikola omunamawulire gondi shaka shaka yakafa myaka 7 mwogu nayo manyi yali yakawumulo oba mu mwaka gumwe to be realistic tunulira media houses zo mu Europe olabe emyaka ejiriko webale uliokoka kasente kati kyemugamba MC Katsa ina right okola entertainment oyagala akole ki yamanya kubanza obuzibu bwenina ne Sheilah sebo yegeziwaza nadda kuba nene abogerako kati leka bamuwe ekinuma naye akanumye kwe abeera amanyi politics abeera amanyi abeetunda abeera amanyi ennyonyi amanyi abalino ye bamugamba tukoma kwemeka specializing kafune ku byokkola ye walaba Katsali wale kinungi yetaliwo yava ku NTV nga baba we mitwale eta nayo naswasuka nagira bwati kati ali ku munanoonya 10 ye waba ali bulungi ye jetano ebangali yafunira eta bwabatakoze omuwaayo omwana yagambye obusente bwa TV buba butono because ayambala awabameka emirimu labako ayambala engato ya Louis Vuitton ya milioni 8 it's okay yakola mulimo ayambala engato omwana oyo omwana yesomo ngajimpe jitunde ngulemo akamoto yakola mulimo antasi neno terina rusero vali ya Uganda terina milioni 8 ngo mugamba muna Uganda ye yamanyiro bimanya tubana ali mukaguje ne tufune ngato za mitwale 5 ngoleta alio sali kati kye tuliko omwoyo gwobunaku gubalinnyi ekirungi yalina omwoyo gwobunaku gubalinnyi mulaba Katonda agunyongera ogwo mulaba mmwe ono omwana emunamuleeta alamanyira abantu omwana Sheilah yepanka awoza bwafu awoza gonna mukka ebyo ebintu byanyumyanyumya ebyo nayingira bane Katsi yamuyingiddeko gwayingira yabaddawa advice ngani mugwanga lino ngani mugwanga ngo yakolako naye era kati olaba omanyi fete tuyina side Katsi wavaayo nayingira Bobby semanya ine ebyama byenga tumugwanga tumusuula ayogera kalebule kakati ono Sheilah banaddawo namanyula ebimwa atende ku side ya Katsi sikuluno saagala muntu ayogera ku bukulu bwa muntu oludda awantu ngatufuga tanavaawo yenga temumwogera bwemutuuka okumwogerako ne mwekaba muti mwena ne mubanga obukoko bwe bayiridde omusajja omuno dakiika 45 tuli muli tukonkomadde tulina bubuuzi bwe batwala mu lufula enkuba bwetukuba enkofiira y'omusiramu tetera toba bweti olwokuba omukuba ayitawo kakati obanga ku nkuba gye weesanguza ebibatu n'okwatawo n'okasuka ebbali bana on a serious note omwana oyo Sheilah ajoga ayina omumanya ddi waayina okwogera alabika bulungi nnyo ng'asirise fe tunatandika omwogerako ebyo byaddana n'akunamira ku stage n'amalako nga tutandisa omutuuzaamu emirimu naye ne Katsi yayogedde statement yasoose mulumba lwaki ajogeddeko Sheilah mugezi nnyo ng'asirise nnyo nze ndabikira bulungi kati obuzibu bujja ng'ayogedde Jenny ogamba mbono yalese ekigambo ekinene mu lutalo gwasiiba akyogera segwambuulira bwemba wakuluma nkulumako ennyindo kyova olaba kwezo yali alwanagana n'alima wale yamugamba ali engulube naye ali kwaji mu kisiibo kati aji bw'oba wayingiridde omukatuliki amanya obulafu bwo naga nti ono bwe naamuliisa engulube nja kuba mutadde kati Katsi ebigambo ebyo byogeddeko ono nti yeetunda muleke ono yasoose okubanga swakaba it's okay ono ajja akirwanyisa atulage mbu teyeetunda naye ayongera okusiiga ekifaananyi lwaki emyaka katamba gy'aliko alina okuba nti awumudde media balwane naye Sheilah akola mulimu weebale akola mulimu ki Sheilah akola mulimu anti nange kyendikugamba taata we kanaabiwulira ayinza n'okugamba batugobe watu Gwalinda ajagamba I have a say here ati agikole fete tuyina buzi agikole fete tuli baana ba Mungu dunde waffe ye Mungu omwana yakola mulimu influencer abaana muweerera abazadde
influencer nze byakola mbyagala kuba olaba ono omwana ye brandinga bulungi kampuni nene zimuyita zimuwadde kolere kino naye akiyitiriza mbadde nsaba briefly kampani kyenene zakola kati nina byembala eyiyeeriwa eyo gyoyogedde yengatto yagulangula Lucy Vuitton eyinza oba nawe muna Uganda ate nga bakitama ezo brand tezirina mu Uganda yani ono mulokole bwe bajje ku lujja aliwa ono abadde akubira simanye emifaliso obulango gondi baby glory asinga n'oyo okubeera agundi influencer oyo mwana alina endorsement za baby glory zirabika naye zono ziriwa ziri international ziriwa kati gwanya mwenge muganda onazitegeera ziriwa ati mbadde nsaba omuuleko ku brand gwekebera kakati noraba weyo teriko internet oraba namukaso buzibwaina saba ayagala kweteeka wamu ne Sheilah oyagala kutanga temunteeka mu bigambo byammwe namukasa bamuyita okuinfluence wakombucha kabanga koja kabogoza omusajja waffe ba influencers buli omu alina kalibayo nze mbabuulira oludde n'ebigalanga namusuna yagenda n'akwata omugongo mulaba Sheilah oyo mulaba Waterloo Sheilah ye Sheilah mulaba ye brandinga bulungi mbawala bano bonna basinga okukola sente by them mu Uganda Sheilah gashumba waddala kuba ye company zakoze kiri ekyokumanya nga tikivuddeko kiri ekyokumanyira tumuwadde ebibi naye wano abantu abakoze sente nga bakozesa amagezi nga bakozesa brandi zaabwe what MC Kat said was bad kituufu tosobola kudda ku mwana wa muno wa buwala n'ogamba nti atunda animal aveyo atulage mbu teyeetunda kati wetuba tulwana jeni tegeera kino wetuba tulwana naawe tosobola tongamba mbate tukozesa ebikonde byokka otandika olutalo oba nonze ekikonde bebino byetwalwananga mogunda agakonde ogawuliddemu omuyodde ekigaawoza temwabadde byebikonde byoli mu kunzinzimika luno olutalo naye statement y'okwetunda it's a kinene jeni luno olutalo teruli professional kati gundi webe Russia bwebwe erwana ne Ukraine togamba naye bomuze mulese naye MC Kat kyemusaba kibeere kimu abenga teyali akusenteza Sheilah ziwera agenda ati mulangira tajukira beyagamba Kasuku nze kendifuna nangira sente ze janamuga ne sente ze wapa zalimu ebisiraani eza Sheilah nyangu nzo bino byempulira bye bawanuuza ebyambo nti oba wandibanga ozijja mu magulu kubaga amagulu sente z'amagulu tezitambula oba ze zindeetedde emirerembe gino gye ndimu nze ekintu kyonna ekikwatagana n'okusa omuntu nze sirina buzibu na Sheilah naye obuzibu wembulina munno wajja ekyokulya waweerera abaana kozi wali wajja sente n'aweerera abaana kati gweoyingiddewo Sheilah atubulira alina abaana bameka tulina beemu wajja muwongo bali myaka 6 abamu baweereza emyaka 3 bo bawummule era singa Kat yayingiridde ono wajja 10 mu kigere singa naffe nanga wonvaayo senga tumusokkerera tolinnyanga muntu wajja 10 otegeera nti moze alya wano kati nzo nkwatira ku Megatron Media y'ekyano leka naawe naye nga MC Kat tukutumiddeko waneno ku weekend palapase bana nga tweyongeddeyo gundi yabbye abaana momo 19 n'ekikazi ekyo nkirabanga ekiti naye era naye simunenya kitegera nedda kiri bwe kiti abadde sente z'amasaba musajja watubu yakava anti labayo ganja nakisanga abadde agenda mutwala ebweru aguminkirize ekikazi ekyo ekiwala ekyo nakisange no mukuziika ewagundi nga kikyakola ku NTV ewa Mironi nga bambi nge omanyi abakozi b'oku NTV awo nga bambi enkuba era ninja negamba bambi kyane ekyo kikozi kati we bakigoba ku sipaaka nene kitandiko daliza kibba bantu abadde abakoleranga pepa wakagamba nga bwolaba Fifi bwe yakolanga ye yagenda wa yagenda e Malaysia yali ageze kola yo kusuubula byamaguzi abo be babbanze sibafaako
kibeeranga muntu kujja kugamba tugenda kuwa eddakiika 2 oyogere ebintu ebyobusiru anaatuwulira kibeeranga muntu kugamba nina eddagala litukuza mannyo naye nga ŋŋamba lya yero bw'obanga oyina eddagala eritukuza amannyo kansooke ndabire ku gago naye omuntu ali kugamba ntwala abantu e Uganda oba ntwala abantu e Mombasa naye nga w'omubuuza paasipooti ye eriwa tayina okitegeera so abantu abamu nga tebannabakubba naawe bino ebintu ebyokudda kati gwe Megatron omuntu tasobola kugamba Megatron njagala kutereereza YouTube channel yo kuba namulina eyaŋŋamba naye nga w'omubuuza ye nabameka tubusitinga YouTube channel nja kubusitingira YouTube channel omubuuza nti eyiye nabameka nti anti nze sinatandika oli musiru gwe toyagala andi kati Isaac awantu awo twaliwoko remember nga tukyakola stories ziri nga tuwolereza nnyo ababbye ereka naawe omuntu otandika odafe nga tebakubba kati tugenda kudda mu kkuba babba n'ababbi beetaaga era kati twagala kuba momo officially tutandike naye momo ritso twagala sente bwe bakubba leero kampolereze momo zijjukidde naye n'omubbi tekimuggyako musango kituufu naye tusensitizinga ennyo kati kiringa ebisajja ekisajja kikukubira essimu nekikuga alo ssebo owangudde $5,000,000 kweyateero mane nga gwe nyiga owangudde wakoze eki nga gwogamba banzibye ssebo yankubidde nga tusooke tusensitizinge bano be babba kati Isaac leka nkubuulire ki nze Kampala Uganda tosobola kunziba okitegeera kubanga oli mugezi eriyo abazezere bambi b'osobola okukwatako olw'obutamanya obutamanya gufuuka omusango ne waliwo be kikakatako somesa abantu bano kati nga tebannabakubba bantu bano ffe tubanenye tusooka ati situbasomese naye in first place tunenye bana ababbi andi kati nze senga ababbi tebaliiwo senga tetulina na burden esomesa bali kati omubbi tasobola kuba Isaac omubbi tasobola kuba anti ogwo tulina okukubira ddala oyo mu kusooka kozi bino ebintu tebaddewo kati tebyakatandika mu kusooka twakubanga nnyo bano be babba era twabakubanga nnyo tubayita abazezere olw'obutamanya naye kati ssaawa eno senga tukwata ne tukuba bano bamomo 19 n'abadde nga momo 19 ajja kutya ajja gambo why bakuba momo 19 olaba ekintu kyetwogerako nti ababbi tebasobola kuba tetwakola fifi zinjukidde tetukolagana nabo momo 19 twagala sente z'abaana nze nawangalirako mu famire tuli mu kyale tuli abaana 14 naye nga mulimu ababbi nga 3 naye omuggo guvuga bwe gwavuga ennyo ne bakendeera n'asigala kuuba kakati kyetuba tukola soke tukwata ababbi bano tubateeke kakati tukube momo 19 Dax Katero artist bakendeeremukko sente za booking zonna zemufuna kati zikwata balina omwana foot soldier gwe babba bamuyita Masaba namulaye bambi ku live si mwana kati gajja soko otunyinyonyola omwana omusajja oyo bamujjako batya sente ze anti kakati bwogenda mu ebyo ebintu omanya abaana obiseera ebimu baba desperate oyo Masaba bamusiba ebbanga yawerako n'avaayo kati ndowooza atuuka ekiseera n'agamba waayi kangende mbombe nange ntandike endowooza obbikanyuga nga balumbuye nga mbikanyugira bweru teryaŋŋambako oba yatunda bubuzi oba yatunda buki obuntu oba yakisangawa ng'ateekamu ssente erabika eriye yamuzigirira nti momo 19 atwala nti momo 19 mwekisirikira omwo momo 19 kwata sente z'omusajja ozimu ng'akasente k'omusajja akalya sente mekulu $7,000,000 abafe nina obuzibu bano bannamukasa abakola ku radio ku mativi balina omuze waafunamu ku linnya ng'atandika twala abantu bwe oyo momo 19 yeetaaga twala bweru atwale abantu ebweru jjukira bambi bano abaana babeera embeera ya momo mbi nnyo kukati yendaga ate ali bulungi ekyo kyekinnuma ne bakubuuza nti gwe otwala wagendako naye togendangako wadde Kenya yagenda e Malaysia ne Dubai Malaysia tumanyi emirimu era omuwala yenna agamba mbu agenda Malaysia emirimu gy'aba agenzeeko tuba tukimanyi asubula gearbox
yasubula bibi nedda ya box era nazo zibeera era omuntu addeyo n'abalaata bamu byakola ki n'abakyala muleme kuteeka baami bamu kazito kati Katero bambi yali mu ntatazi azisasule yebawo mukolerako pepa wako muwala ngamba gumwewanise ate omuntu oba mukolerako pepa waka n'agaana n'alaba nga tebigenda mu maaso bakusaba sente zo zimuwe lumbuye yamuwadde ennaku nnya yagambye ekimuweesezza ennaku ennya kuba nti baawe komuledi waabwe ennaku ezi ng'amaze osasula mutandika okuba omuntu w'enkyukakyuka muna muli bankyukakyuka muli bakivuguta ali mubbi mukolerako ali mubbi kambuuze fifi be yali akolerako baakomawa yababba webale kati tunalinda tunalinda mama najina be munne ate balina omuze banaye ebintu bino si byangu bikwata empola guminkiriza beera n'obuguminkiriza mama 19 kwata sente z'omusajja ozimu mubabba abantu mmwe owatandika oyina kampani etwala abantu ebweru kampuni eriwa mama yalina kampani bagiyita batya naye mbu yalekabyeyo ng'agikolera nga alina kampani yaliyo n'omusajja ye yamudiiringa medimo waliwo kampani ezo yali ayogera mugijjukireyo nga yeyambaza t-shirt nakuba obukalu nga ne bwagwa mu nnyanja takola tekivaamu era medimo oyo yali eyo bwatyo nga baga nti medimo alabika akwata kati si alabika medimo yakwatamu oyina obukakafu omanyi lwaki tebakwatagana ne pulima omanyi lwaki tebakwatagana ne pulima omanyi lwaki tebakwatagana ne pulima tamwagala gwe bonna botakwatagana bw'aba ayogera ng'ebintu tetwabitegeera bulungi kambu kikulu nnyo labayo kyembuuza twakowa emisango otusuuza tukukuladde nga lumonde mu kikata bonna teekako mbu kuba naffe bwe tubadde tukaleeta tugala nti ki kale mbu baali beeyagala ne medimo medimera yamuconnectinga ku mugagga yali atwala abantu ebweru ne bamuwa obwambasada oba kampani yali kyera kampani bamaliriza bagambe ebyabantu ebyeru ne bakuba obukalu kati balayika eri history eri eyo CV gyaleese oba sente z'omwana ziyakozesa okwekuba ebifaananyi bya birthday nga yambadde kawigi kanna mirembe bitamazzi alete kume mutwale anti yaguze wigi ya namirembe bitamazire yeeteyo kali bwe kati kalinga nkofiira ya ganja buli bwe yavangayo nga tumanya agenda kulangirira ebivudde mugoni mubibuuza bannange on a serious note abantu mmwe abafudde baserebu mukuba muli baserebu ate emisango mingi gikyajja mubba abaana owooza nze nina bemmanyi ndi connected ne mubba abaana kati tafu omusajja bamwita tafulu omusajja bamwita tafulu gwe babbi Masaba tafulu ayingiridde mugwa ali tafulu Masaba zetimuwadde yali okubiri mbadde sinalimanya tafulu kamwadderwa kuba nti bamuyise naye sente z'omusiru omugezi yalya naye ze namwewunyiza omuli akakasente wali omulabyeko ng'aweereza ateekamu obwongo nabadde disappointed omuzira afiira watono nakita omuzira akamegga enjovu abo be babba wabeera ku live agamba kano kabagezi wuli n'ogamba era olaba Masaba yagikutte bwati olima kano kabagezi bokka n'agamba kati kano kendeeta kabagezi nnyo wuliriza nnyo gw'omusiru vaako ku live ogenda owulira gwe babbye naye nno kino kyamukoledde ate akyava ku live namulabye ekiro kale nagifuusiza adivadi tebajja nokusasula tokola nnyo live amuteeka no mu green screen omanyi ku live wabeera tanzibye sente zange era gwe owulira nga oyagala obuyambi namba yiiyaawo weereza naye okimanyi abantu bangi babba nnyo sente z'abantu twala abantu ebweru mpulidde nnyo ne kampani ez'enjawulo nga babba abaana gavumenti lwaki tevaayo kwena ensonga negiyimbamu oyogera nnyo ebigambo naye mu ntata momo 19 ate buli wokyogerako jeni matu yamwadde nakumeka
bamuwadde nakunya ngenda kufumba mu 19 amongeremu n'amagoba ngenda kufumba mu 19 ayongeremu ne mu masaba tafulu amagoba naye kyemmanyi ku ssente ezimu ez'amasaaba mu 19 yakoze birthday yakoze photoshoot ya birthday n'agula kawigi kannamirembe bitamazire n'agenda mu kibaafitaabu bw'akola bw'ati bwe yeekubira ensingo ssente z'amasaaba atuyambe ku miliyoni ez'omusanvu agulireko n'omwami ennywanto ekinywanto kyatambula nakyo kikaddiye kati kambu nina n'akayimba ke nawulidde akadasikati era akapya oba ze zimu ku ssente z'amasaaba zeezo alinnya boda wokote twagala okay ku 13 radio fensunsuzi wetuli paka saa zigenda bera 8 atukwa mawuli engeri gigatambudde mu wiki namba bolinda ffe wogamba nti ogende wala lugenda bera ngufuna ki ffe tuyina information amazede mega bibozi zebozi zowulira mbumbumbumbumbumbumbumbu kani katwagobeza ako abinyo sikagalira ddan sukolagana nabo tokolagana nambu naye nga ffe wetu tubere nga tukwa information Isaac atwegasa kona ko olwaleero omusajja waffe twakolanga naye ne batamusasula ne batuwaayo anti twamugamba tubeere wamu bakusasule yeyegira mbu tomana aye mama wange tomana kale tomana wafuna mmeka kisali wanayagala mu invitinga mumwogeredde wuno yapereza daka message wazira ono yagambye Babitex yatambulidde yagenze ku kisaawe mbaka motoka ke kafa Abitex sinze ya mwatambula ne gundi mutekeko tuwulire mutekeko onamalako na Abitex agenda tuwoganira Abitex atuoche nayo tetuli bulungi by the way abantu bensi Abitex huya akwogerera sibadde abantu bensingo kwa respect one Uncle Abe mwana ino mutima omulungi njagala nnyo Uncle Abitex mbyogere nga abalaba enchandi naye enchangenda eri ngenda bera naye anjo champayo ku sente mugambe nanga mpeyo sili wakoze eki mother died ye yamuta Uncle Abe sogede mbulungi ono tayogedde bulungi anti agambye Uncle Abe mataba anti I'm like is he the one who killed the man but wakuwa amabugo ga jjajjawo fe twatajjajjawo mwamuta wampa meka olaba wazika na wakuwa amabugo ga jjajjawo amanyi lwaki ebyo ebintu amanya gakyuka mangu bobo ofiiriddwa leero gaba mabugu kasita bamuteekayo ne gafuuka amataaba nago gamalawo wiiki ne biggwa akati tawakkala tusaasira musaasira katonda amusonyiwe byamusjagadde mutegeereza wano bampaayoko wadde tekawera naye tebakuwa ssente tebakuwa ffe twagira bajjo ne tumugambe batatuwa ssente zaffe Isaac tebamuwa ssente Isaac ulira Isaac wagenda noyingira mu gundi ng'oyagala kulwana na mukazi ne bakwata wayita na ku kisenge waggulu olabye information olabye tusula naye information ffe bajjo omukazi yakuyisa mu sengenge ffe twagamba bajjo ogenda vuma omukazi Nolodini ye yaŋŋamba Isaac fuluma webituuse nze mpulidde ag'omunda ojja kudda ku Nuruddin oyina Nuruddin asukka eddembe Nuruddin yalwala eddembe bw'oba naye mu lutalo ye mirembe omuteekako erinnya lya Sseddembe obwo obulwadde bwalina obweddembe akulaba oyo nno tamanyi nawe yakolaani nomubuuza ngawe yakolakaani bannange tugendeko ewa mwana mulenzi King Saha King Saha waliwo omukyala eyavuddeyo bino nzize mbigamba abayimbi create distance abaana ba TikTok temubeemaliramu nnyo so waliwo omukyala eyavuddeyo n'agamba nti yaliko omuntu wa King Saha bamala okwesanyusaamu ng'era abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa bw'oyagalanga mukola ki nga mwesanyusaako why not munnange mbwe bamala okwesanyusaako abadde ewaka mbwe omukulu nga mugamba owaayi teweerabira bupeepu
Pepu mubumanyi obukerenda. Pepu abata zibate ziza bulwadde basiri. Yes. Oba olubuto bwe buti. Postina. Oba Lydia. Babuyita Lydia. Simanyi nnyo. Mbomanyi. Oba no buyita Postina. So mbombo omukulu yamugamba owaaye teweerabira kola ki? Omira bu Pepu. Yamufaako obulamu bwe. Obulamu bwe bugagga. Omuwala n'amala weeks ennungi 2 nga tagenda mu kiyigo. Ng'abadde ki? Nga tafuuyisa. Yali tayagala. Oba teyanywa amazzi. Lwaki tebanywa amazzi? Nalowooza bino ebintu tebabireeta kulwana bayimbi. Nedda. By the way, we tunaatandika enkula eyo gamba nti abayimbi baffe babalwanyisa. Abantu bangi banyigiriziddwa. Abayimbi bano babakozeeko ebintu. Kati nina omuntu omulala kuba alemedde nnyo ku munne. Ono gundi mechanic. Alemedde nnyo ku ani? Musajja wange David Talo. Yata akisussizaamu naye abayimbi bakola ebintu. Naye amugambyeko mbu alina obulwadde. Kati olaba omuwala oli gwe twali naye eri gye twagenda okushootinga n'amawunyu. Alina information gwe yampa ku muyimbi omu. Ate ng'omuyimbi nga bituufu. Ng'omuyimbi munene. Alina ebintu byakola abantu. Yamuwa aga yagenda ogira bw'ati ng'amaaso gaaka. Muyimbi munene wano era ne mugamba weewuunya. Abayimbi bano bakwata abaana bano abawala jukira bayina gye bagenda ne bafuna amaanyi kati ne bamugamba genda weegotte ku mwana oyo genda okole ki manyi kati wano mu Uganda kulwanira fame gwe Mukama Katonda yakuyamba oba n'oyitawo kko n'ofuna akanyanya naye abantu bakola ebintu omuntu alinamu ku ddiini okulwanira fame kuzuuka kiro saawa 9 n'asaba sala ya Nambwayi ey'omwenda eriyo byabatabikiririzaamu ye ng'amanyi okugenda ku mbalama z'amazzi TZ amaanyi gye gagenda okulabika nti gakola ki gava kati abayimbi abo bakola ebintu bingi nnyo ne fame eyo waliwo lwe bameze obw'ebindu ng'alaba okuba omuntu omuggo oba okusesegula omuntu n'omutwalako ebibi atuuka ku extent ng'alaba batalina na kyakoze akiri mayina nnyo so bakola ebintu ebinyigiriza abantu naye ne ku side endala era waliyo entalo eziba zizze nga zizze naye olaba moze w'otunuulira ebintu bino moze tusooke tukijje mu kwogera obwogezi tudde mu reality moze zeewange nkwebaseeko wenkwebakako nemala nenkugamba mira Pepu mbeera mbalaki bankutaasa okutaasa okwo singa yayagala mutaasa naye yali tasobola kozi wemba njagala kutaasa nina ebintu bibiri ebisobola okutaasa ebyo byonna sokoleke mushimanyi nakafuna amagezi mbali mugamba omusajja alina siriimu kati gwe Pepu obadde obwenda ndi mukuba kingisa gasema mukoleza Pepu waki anadda n'otaakole fe tugenda kukola oli mutuufu fe katuteeseze ate bulijjo okola batyo nejje ninno endo kale katutandike bakuba batyo n'ekirala kiri bwe kiti omuntu bwaga nti mira Pepu nga Isaac bwannyonnyodde kitegeeza abaakutaasa abeera akutaasa mu statement z'omukazi ozo yakoze yagambye yamira yamala weeki namba nga takola kitafu nga tagenda mbutafuuyisa oba yali tanywa amazzi kati tetubuuza bonna abakozesezza ku Pepu ezo moze kubira bajja tubuli namba nga tafuuyisa alina sooka otegeera Pepu gwe bamugamba okumira ayamba ki ani ayina kizolo tekimanyi be kikozesa omutwe guyinza okunnuma omutwe ate we gunnuma ne baŋŋamba mire ddagala ly'olubuto magnesium so Pepu okukiriyalinga empewo Pepu kitegeeza nti weegase n'omuntu alina obulwadde nga either omusuubiriza okuba omulwadde obanga mulwadde naye n'okikola mangu okwetangira kati bwe kibanga bwagamba no story singa nagitegedde dda sandi gikoze bwabanga bwagamba nti oli musajja wange nnyo for example amulwaziza mbu musajja wange kingza mukwano gwange waba mukwano gwo n'ekirala ng'akwata omwana ng'amusega n'ekirala kati abaana bawala kibebakana basajja nga tebamanyi status zaabwe gye niwuliriza tuli mu kuteesa ng'ogamba King Sam mukwano gwo ng'ate ogamba nti story ogivaamu
ng'olina obwongo obusobola ogidefendinga kuba eri right okudefendinga. Kati katubabuuza abaana ab'obuwala. Ye kati obwongo abugumye. Obuzibu bwa Namukasa ne wanakola submission omuntu ale yawuliriza jagambira ddala kano. Nanti obuzibu obuliwo buli bwe buti. Defending omuntu nga bwengezaako defending omuntu bagamba nti bampadde ssente. Zirye. Sinnalye wadde ebisatu. Zirye kati bwesanga nga waliwo akuba mmoze. Bwe mu defendinga sifaayo ku ngantu oba ganja tugende mpola kati kansooke mbuuze kati kansooke mbuuze sokoosirike kanjogere nze mbuuza nga Namukasa ku bwongo obwange omwana omuwala ofuna otya amaanyi n'obumalirivu n'ogenda ew'omusajja oba n'akutwala mu loogi ne weeyambula ne mugenda mu kaboozi k'abakulu naye nga tomanyi status ya musajja temukozesezza bupiira oba n'obuvunaanyizibwa anti kyekyo kye ndikugamba oba n'obuvunaanyizibwa kale tukitwale nti tokozesezza kapiira oba otya nga tomanyi status ya musajja tokozesezza kapiira ne mwegatta kakitwale nti kyenguddeko kubanga bibeerawo kati mukozese obupiira waliwo omusajja w'otuukaawo ng'olaba akapiira kali wali mu drowa naye ng'okalaba nga akali eggulu ng'oyagala welcome to Mulago naye omusajja akugambye nti mirapeepu oyabeera ayagala kutta oba abeera akwagaliza nsi Namukasa nange bawajawa Namukasa emboozi akutteko ne mu nsawo n'alaba osooka n'ogenda n'ogamba eddene mweriri awo n'olyoka okuba ekikopo awo tugende mu maaso abaali bamizeeko peepu twandifunye moze akubira ebbajjo Jeni kwebali okwo ku live batubuulira abaana abawala abamira peepu omala omukozesa omala wiiki nga tofuuyisa tekiriyo peepu obuzibu bwa what are the side effects what are the side effects side effects za peepu kuwunga buwunzi ali strong wali ozimizeeko nazimirako Isaac walemera mu bakazi abakadde ffe tutayi ate abakadde envaawo gy'otaayiriza awoza abaddakiika 3 abo baboosi baffe nsolo nkamba ogisanga eri awo ku kiziga ekuteezi lwakuyise nzono omwana Isaac akasa atandika n'okutambula n'abayimbi ennyimba z'amaloboozi yali tajja kuvaawo n'omanya ate bonna baagala nnyo abakazi abakulu lwakuyise otegeera nti kiggwa mu December wa juzi anti akuyita abakazi abakadde naye kyengenda okukola be basinga ssente mu ttawuni moze ebisira ne babyambulirira mu bwana kyengenda okulaba obona kyengenda okukola nekikulaga Manisuulu agaliko Manisuulu Semanda engeri gyali mukwano gwange nsazeewo kandabe ensawo yange erina ssente mmeka 2 tezigula box gali mpitawo bino naye babuseera boxi yagalibyo omwana n'aŋŋamba yasetemeka jiji n'ebiri tugenda omanyize King Sam mumanyi sikyali wange naye ayagala omukiri ayagala okwegatta nze mumanyi ayagala okwegatta kati nze nga mukwano gwe okwewala bino gamba omwana ow'obuwala nti mirapeepu bambi nedda King Sam once dated my friend yali adetinga mukwano gwange yakozesa peepu alabika yali tannabufuna newunya abantu abebaka n'abayimbi nze mmanyi abayimbi 80% munange nange ndakulaba se mama wange yantiisanga abayimbi muyimbi nali manyi wali ababbandi waliwo omuyimbi gwemanyi nga ne bw'omutunuulira bw'oti nagamba I love you okola oti okwata nsawo yo nodduka emisinde papa waliwo yalwalira sukaali awo bagamba bannange ate obuluma ono abayimbi abo tuli ku butaka omukulu mutaka ate mukulusi
Okyali ku weekend tukyeyongerayo mu weekend waliwo n'abayimbi sinabasajja bokka abakazi nga omulaba olaba akawuka kaddukira mu liiso lino nekalifuluma nekadda mu lino ng'aluko tyuniwinga muganda wange era nze ewange ebifumita biri ku geeti kwennyini fumita teeka ku kagundi at least tugendengako kona naye olaba by the way gatuvudde mu lwali nze nina abaana abajja mu inbox yange ne baŋŋamba ku bayimbi babiri ate sisobola boogera ne baŋŋamba nti bali mbuto zaabwe lwakuba ate omu I followed up ye tebamulaza siriimu nakifollowing omuyimbi yamugisizaamu olubuto oli oli ow'omuyimbi omunene so twayogerezeganya ne balaba omuwala ne bamutwala ne bamaliriza ne bajjamu olubuto zo nze saabirimu nze sikiriziganya na kujja mu lubuto n'abayimbi balina bamulamu so so kati waliwo omuyimbi gwe baŋŋambye alwaza abaana siriimu manya ya nkoko era nali sisobola bikola because tosobola vaayo n'ogamba gundi olwaziza gundi siriimu gwe gy'otaali naye kyembadde nsaba abaana abawala bw'ofuna omusajja nga kwanye bwe muba mukyamuse nnyo nga temusobodde kwekebeza bulwadde obwo tubadde tubasaba mukozesa obupiira kubanga obulamu bwe bugagga ne bw'obeera ne ssente ng'oli mulwadde tezikolera waliwo n'obupiira bwa gavumenti waliwo yaŋŋamba nti obwo bw'otateeka mbobwa China bw'osooka kayiwamu mazzi bw'oti bw'olaba nga n'olyoka oyambala waliwo n'abayimbi bw'abaana bazaaliramu n'okuteekako akapiira akamu tekimala waliwo abayimbi b'olaba ng'olina oba kwambala ovolo y'akapiira ayambala obupiira nga 8 nga kayinza okuwalamba naye abaana abawala bakomplaininga ng'obupiira bubwokya kati bagendera bamire peepu tewali buzibu mubalwaza ne infection obuzibu bw'erina n'abaana abo baleeta amaalo ajanga faani kati okujanga faani omwana n'amukuba oshegedde kati ojanera avwe yosimaye gundi omwagazi ani eriyo n'ebikazi sebe ebifumbo kizze nebba waakyo mu show bakitutteko Serena sebo ne kigenda ne naye n'abayimbi mulekerawo olukwanirizo abayimbi mukyamuka nnyo ng'ebiri emaaso naye okuba tebagenda kukireka njagala obeerewo ng'okimanyi kati tutuno tuli mugenda mu piala omusajja yenna kasita babanga bakutte bakwaye temukiwolereza nnyo munakiwolereza ennyo tujja tegeera temugira nnyo ate kigira nnyo siganye mukwano gwe naye tekigira nnyo ate kiwanvuya abayimbi mulekeraawo okuva mu k'omuntu kakiri mu kaabuntu abayimbi mulekeraawo okwegatta n'abaana ba TikTok abaana bali mu inbox nze lwakuba abamu be bandoopera mikwano gyange neŋŋamba ono musajja wange sisobola mwingi anange mulekeraawo abayimbi okwegatta ekintu ani kati bajjanga bafaani gundi ate bakola ne abaana ba TikTok nabo basusiza amaalo gw'okimanyi nti abaana bwe bavaayo ne bagamba nti tiimu King Saha nga mulimu obuwala nga 30 King Saha alaba nga zonna nsolo ate ongamba yagala nnyo olusuwera era aziyitaayitamu n'azirambula balina ne gurupu kambasese balina ne gurupu simanyi gundi die hard simanyi omwana n'asooka agenda buli profile kansooka enkolereko abantu eddakiika 2 zinamala eddakiika 2 zigenda kumala kati mulaba omukulu King Saha oyo ayagala skirt abaana ab'omu empire bonna asooka bayitamu alaba ali wakunga n'abatwala ku kyoto omwana ayagala animo muyimbi kyatayagala anyiridde nno mwana gwe wanyiridde kyukamu naye yaŋŋamba namukasa kaana kaali katono naye kati okalaba kavumbye awaana gwe nensooka nteekako obuwaani olwo omusisi omukulu oyo ye King Saha ku kyaba madamu naye nga
on the serious note kati naye kankole nange kankoliremu abantu kolera abantu King Saha bwe biba bituufu abakozesa omwana n'omugamba mmere peepu koma kono ajja kuli ataliika omukazi wo tumumanyi goyiramu abaana oyagala tiisa muntu anti tujja mujjayo tumuleetera abantu kati buzibu ki bwalina mulema anti ngamba nti nkyogedde awo King Saha mbulwakuba mukazi mubi mulekerawo nze si bwe ngambye muki bajja kukwata bakusibe oli omukazi munene omukazi omubi ono omukazi ati mubi ono omukazi agamba nti simaya King Saha yamusiiga obulwadde mubi bwe ngamba obadde ogamba what are you saying bannaye kino kiri temukuba nnyo musajja waffe temukuba nnyo Saha nedda anti kati tetugenda tambulira ku ntoli zooli kino kidda eri gwe gwayagala obulamu woveewo ng'ogenda kujjamu mpala sobira ebintu bisatu olubuto siriimu n'okuvaayo obulungi negundi n'infections zoogereko oba tewatubuulira ng'ogenda totubuulira haiza akokoze seti singa otubuulirako n'otugenda wa King Saha ekivaayo ate n'ekirala omwala abakuvaayo nga King Saha yakamusaaba kyandikoze amawulire abane singa tukubasaho ne bw'abanga yateekawo twali mugobye ne mu struggle enkola ekutangira okukafuna ye ne bw'aba akayina I think awo inanamu webale bayinawe oyo omwana yandibadde akwata matooke nkoko naddayo ku kyoto naye nga omukulu King Saha tukutumiddeko mu ngeri ya njawulo mu ngeri ya kipayopayo ayongere okusajjalaata nazi kuno ku byalo omusajja eyalimanga emmere ye nga teri amunenya kuba nti bwe baba bafumba emiwumbe 5 naye yabbanga emmere ku byalo oyo gwabanga musango gwa naggomola bwe basanga muntamu nga alinamu emiwumbo gy'emmere 3 naye nga talina nnimiro bakubuuza olimawa kyokka nga amatooke ku kyalo gabula kati King Saha bw'aba takwata bakwate ali bantu be abasige no basiga ali ku nyama chomo akwate adalize naye nga tuvudde wa King Saha obudde bw'obunyogovu bwe tugezeekewo omukyala Binti she's pregnant nga bwe twabagamba era yavuddeyo n'agamba bamumisinga mulinde kali mu baking family ani amumisinga naye ate ago si mawulire zisimena kumala byaleta yasosa okufuna olubuto mutwale eri mulayika mumumisinga tulina bazadde ng'oleeta olubuto teri amumisinga ekyokubiri okufuna olubuto n'omusiru asembayo kamba bulire ekyolubuto abakyala bastrugglinga abamu ofuna embuto zaabwe bye bakola mujjamu embuto nemutuuka nemutuuka okufuna olubuto kulinga kankugambe kuzaala kiringa wonajja noŋŋamba mb'ogenda zaala mwana ki muwala oba mulenzi era tutegeera butegeezi ogenda zaala kuliko either muwala oba mulenzi kuliko omu kati gwe okugamba omufumbo ayagala tulaga olubuto ayagala tulaga nti beegadanga nebindeeba olwedde tukimanyi kasa olubuto oluvaayo muba kuno kyemuwa kiri kimu kuba bw'afuna olubuto akyukamukko mu ndabika ennyindo eyegejjanya ate kiba nnyo omutima gw'obutaagaliza enkuba engeri gye bakubyako yebakubye bwesibasusa congratulations atayagaliza ate oyo tayagala bindeebi ekyo nkimanyi nawulidde eddagala abakyala abafuna obuzibu obwo ng'ofunye olubuto ennyindo eyo neekugira negaziwa waliwo n'ebyabyatala ekimwankulata kijinyiga ogikwata n'onywako neze mukazi wange nga teyagejja nyendeeyo kubeera nga si bonna nti naye kambabulira ebigambo bino wamma so jani kino ekyokuleeta gireetanga sitole ayo tabadde I just wanted us to congratulate her ngabani fana to congratulating adi because kino kyakoze mbabulira ebigambo bino mark my words tuli ku radio 4 weekend palapasi ensosozi nefuna olubuto ku mmotoka yo lwaki totuulanga waggulu ofuna omukulu lwali teeba olubuto
omukulu goloze entono za penteke binabe najje nebyayogedde bannange nyenda kutijja jeni n'olubuto bali bati ne wafuna kambalaasi Jeni n'olubuto era omusajja mugamba akubeko kuwoomerwa bw'aba tawoomeddwa wagamba wa nuna kumubisi gwenjuki abakolo tawoomeddwa amuzigirira akabisi kembi agati gobuleka dda suubira birungi mugwe okusooka akaana kawala okwagala okulina nkulabye ensonyize Rema Namakula yaddamuka eri wamala kaali kange ali namuwa sente anti mu Buganda bagamba famire n'abaamu omukisa akaana akawala ke kasooka mu famire awo omwana yakampadde abali ku weekend pala pase yes sekawere congratulating oli gobadde sekawere wuno bannaye tuyozayoza moze yoga ozadde omwana ow'obuwala era myaka 18 okuva kati agenda batandise nayo okubeera omutima okumwewanika omwana nga tanadde mukyala waffe yebale mukyala twamunonayo officially emmere ne tujja so kakati Rachel yeetagaza omwana bamutume Angel koze amannya ago gatambulira wa Rachel Angel Megatron olabanga gonna kati moze oyina otwebuuzaako bakuza batya omwana omuwala wakuzaayo nawe enkuzayo yennyini naye tutawa naye mwennyini nyini tukyebuuza bamukuza abaana basiba bampeereza moze akakuzaayo ennaku ezi kakati taata w'abaana omwana omuwala oyina ssuubi oti omuwonya bakingisaha omwana ngenda mulaga laavu ye taata kyogamba bano bebakabasanya tibabalaga laavu bwobadde tukimanyi bigundi bino ebyana ebiwamantu obuwamansi byefuula ebintu ebitategerekeka omukwano bagwamu mugwe naye bw'ozaala omwana omwana baali tebannamuzaala nga byonna ebyetaagisa amugulidde okumanya yali amugulidde yamugulira n'ebyokuwugira yamuwulirizanga nako ku lubuto omwana wo batoyagala ayonooneke kenyini mulagera bannaye nga tumaliriza tugenda n'omukwano ogwo ogw'ottiyu simanyi oba pasita yakwagala nnyo banjagala nnyo era neebaza bannange nnina omuntu suulira bulungi maama amona mwina shoyo omukwano omukulu wajjangabirekera owulira omuntu yali abantu waliwo jenirwe yayogera wano abantu nebagamba banaki ki ekiba mu studio engeri gyakola n'abasajja tebabanga bakutye ku oliyo bakoze amaloboozi bwakola ekola eyo si ate abantu engeri gye batala babiri wano bajja twogerako bannange tugenda kuweereza mukyala waffe akayimba nga tumaliriza yes kulika bebi munnange kuliko omwana taata w'abaana wangi era bana enkyusizaamu muneeyisa saagala nnyo omuntu atampa kitiibwa olina kukimpa olina kundabira musali amwami gokiwaani sibawa ekitiibwa bakikuwa mu nju yo ayagala taata wo tumuyite taata buli omu ayogera akasembayo tuve wano omuntu abanja ekitiibwa e Kampala Uganda Megatron siddamu kuwulira ng'obanja ekitiibwa ye yali akiwaddaali mozo oyinako oyogera akasembayo tugenda kugenda ebigambo nina bitono njagala kudda ku nsonga kensaha abaana abawala mwebuulirire bano abayimbi be muliko abayimbi nsolo zijja kubataagula zijja kubalya muve ku bayimbi muwagiririre eyo muyimba mu kunyumirira eyo abayimbi babi ate 80% abayimbi balwadde bajja balya balya waliwo omuyimbi oligo wanyumiza nti nga bwagenda mu show
afuna lumuzinga munana lumusatu nalekamu abawala amugamba ngenda kushona akubono ngenda kushona bayina bebakozesa abayimbi mwetereze naye nga tubaza okubeera nti mutambula naffe each and every Saturday tubawoziba saa 6 paka saa 8 tubange tukuwa amawulire engeri gyegatambudde mu wiiki mwebale kubeera nti amutwagala. Okay. Nenjagaliza mwenna abantu abali ku Radio 4 happy Palm Sunday ya lunaku lwanca mugula amatabi enkya tugende mu church tusinze omutonzi Dr. Muganga Dr. Muganga tukutumirako the unknown prosper bayabona bagatawa mu Dr. Muganga na unknown nze ntumidde mwami wange Kona